toyinza kudda ku butonde bw'omuntu olw'okubanga oyina differences wakati n'otandika okwogerera obukula bwe tewali balimweza teyayagala kubeera mulema oba kuba nakugulu ki yakeera okuva wakawe nga mulamu n'atambula oba kitegeera naawe enkya tomanya mukama kyakoze eki kiraga nti already is a failure yalemererwa ng'omukulembeze. In fact, tuli wano tufuddeyo ffenna nga otwala 13 because of okubanga yalemererwa. Omulimu gwe gumulemye okukola ki? Nti singa abadde mukulembeze mulungi. Era singa abadde mukulembeze mulungi. Kati singa ayina gwa nashalinze oba nga ye menta w'omuntu sawa n'amugamba kati. Mwani bale temujja kubanga already mwani bade mulina omukulembeze omulungi. Twali bale tulina omukulembeze omulungi ate nga already atugamba nti munnange okusinzira mbaddeyo emyaka 10 mbaleetedde ono. I think omukulembeze omulungi alina okukola. Nze aju tulina omuntu gwe tuli mu kkuba ffenna aba opposition alemedde mu ntebe naye ne bana bennyini abalaganga example entebe baginyweza eringanga eki eyaabwe mumi abaana abato obusobozi okukola ki okukulemberako ate nga mutugamba ffe bakulembeze baki kati Alan naye atuuse mu bakulembeze abakulu. In fact yalemererwa talina kyatugamba talina kyatulazeewo amakindi Alan talina kyakolera ddala wadde ki alina kyayogera. Waliwo etteeka wadde n'erimu Alan yaleetako mu parliament n'alyogerera n'agamba mbu ligenda yamba abantu be Makinje. Ate nga gwe mulimu gw'omukulu mu parliament. Oba kitegeera. Ate ebyeyo mu area infrastructure enguudo na biki byabadde afaafaayo okulaba nti bikolwa. Biri watulage nti natudde ne meya wa Makinje oba once in a while I think member of parliament ayina wayina okuyita abakulembeze banne wansi okuva ku level ya wansi okuva ku ddala ku lesi1 bannange ekitundu kyo mulimu ki kyenyinza okuforwardinga yes nga system etambula tulina okuva ku LC1 paka ku mbaka wachi wa parliament yali atuzizaayo akakiiko si kakiiko yali atuzizaayo aka meeting akamuwe kati nti bane mumpe abantu be Makinje mutubuulire ddala kiki ekyetaagisa tumulaba akomyewo mu kalulu naye woyogerera obutonde bw'omuntu oba ovodde the appearance of a person oba ovodde Katonda si wekiri tetusobola kuyimirira n'ovuma munno mulina differences whatever happened mu bibiina byammwe tetwaliyo naye oba oyogera content omulungi nga ayamba Makinje oba ayamba abannayuganda yogera ekigenda okuyamba bannayuganda kibagattako Alan okuvuma bali mweza akagulu kyamugaseeko ki era mwe nga bali mu Makinje omwo ebyo bigambo byabadde asindikira bali mwezo byasizza bali mwezo wansi byamulinyisiza waggulu. Kati nze kankubulire nnyumirwa nnyo wenfuma mu nnyumba yange oba nga nva ewaako oba nga nina wendi mu area nenvumibwa okusinga okutenderezebwa. Mu kukuvuma okwo ofunamu ate abalala bakwegattako. Bulowooza ani kati eri 1-0 kuba kyekiregeeza bali mwezi alina kyasinga kwani ku Alan kyova olaba ye mu kifo okumanya nti ono ansingako mu respect yavumye buki buvumi era bali mwezi we yasinze yabadde agamba mbu babadde ne Lukwago mbu Lukwago alwanye nnyo mbu tubadde ne Lukwago mu Kampala nga kulwana kubuuka myala oyo gwe muleeta okugula okumwana asobola okubuuka emyala lwaki balowooza nti Kampala wakubuuka myala mbadde manyi mateeka na bwongo nakwogera mubuuze Makinje waliyo emyala emeka gyabadde abuuka temuna wadde omwala mu Makinje tuyina emyala kituufu nze infact nze nakuya n'ennyumba yaffe weeri ku mwala twakulira ku ki tukulidde mu myala naye mubuuze ye yakabuuka emyala emeka gyabadde abuuka ne Lukwago era abadde agibuukirawa ayinayo omanyi ebintu bino biba bya evidence ayinayo evidence gwalaga nga balina Lukwago mu Makinje nga babuuka emyala kyogamba taleetanga Lukwago mu area nga Lord Mayor w'ekibuga kuba ne Lukwago yaba atwalayo tamuleetanga wiko kulaga nti bano baye bantu bangaye Makinje yamuleeta ddi temulabangako ku Lukwago nkugambe mwenzaalibwa nze nzaalibwa Katwe Kinyolo owasinga emyala owasinga ki emyala Katwe Kinyolo girabe nga Nabisaalo owasinga ki emyala yajja ddi
nasembye mulaba abantu baffe basembye mulabako joko mu katwettu nga ze basaba kalulu nga bwe yakomawo oluli nga ze basaba kalulu kati yafuuka candidate kwa pialingako mu kalulu mokka nakutulaga nti ye bamusiba nnyo. In fact I never wanted to talk about any opponent. Incumbent naye lwembeera nti ye yavuddeyo n'avoola omuntu omukulu obutonde bw'omuntu no. Kino kyalesewo abantu abaliko obulemu kubanga bw'oyogera bw'otyo ku muntu oyo obanga ne bana abalabo n'obakubiddemu ate nga oba onoonya akalulu kanoonya abantu bonna ate be bakyasinza olonda baba bayitaaga mu batuusizeeyo voice amaloboozi gaabwe kuba balina n'obukiiko yes betaaga obakyusizeeyo ki eddoboozi lyabwe kati banakuwa bakyakalulu ate even the majorities by the way buli omu alinako obulemu buli muntu waali mu nsi muno fenna tulindako obulemu nyinza okuba nyimidde nayo naye nga bwe ntandika otambula nange ninamu ekigere we kyakola ki naye kenyini adayogera ekyo tali sure oba nti nno naye yatuukira alina n'amalayo kyembadde ngezaako okugamba nti tosobola abantu abaliko obulemu like bafiringa nga babavodde kubanga luwoovuma munnange gwe tufaanagana nina nze nyinza okuba sirina mukono nyinza okuba okugulu kwange kwakyama nyinza okuba naye mba situukidde kati ondaga nti nno wenyumiriza okubanga nti sisobola kubuuka myala naye ng'emyala kyekikulu egy'okubuuka oba tukoze tutya okulaba ng'egyo emyala tetukyagibuuka si kuva olaba bano bantu batalina magulu wabula gwe kulaba nti emyala gibuukidde otaddewo ki okubanga wejja omwala guno muzimbe bulungi nga kuliko n'olutindo okusobola okukola ki waki yasubira nti bagenda kubuukanga myala balina kubuukanga mibuuke ne mu palamenti gy'abadde oba gyakyali oba gyali oba gyagala okudda eriyo abantu abaliko obulemu eriyo n'ababaka babalamba nga yekyamweta mu palamenti kukiikira abantu baliko obulemu ate gwe bodde eno mu community n'olaga nti ate omuntu aliko obulemu ng'olinga ekintu ekyo kyabadde kibi era tukivumirira so yeetonde kisinzira gye yali ne gye yakulira ne ki kyayagala okubeera. Omanyi abantu twavudde ku mulamwa bayirawe abantu twavudde ku visions z'abantu baffe abatutuma mu bukulembeze abatwesiga ne batuwa positions ne batutuma mu byobufuzi twavudde ku missions zaabwe omuntu akutuma nga member of parliament munnange ko otuuseeyo eyo akanyanya kano akadala k'ennyanya kano nze omwana asomye n'ensoma sirina mulimu nze akozewo ati newe bati onyambye okyo kubanga wobeera eri waggulu etteeka liine engeri gye likola ki oba bwobeera mu parliament kyemufulumya nga kiine engeri gye kikola ki onyambye otya naye n'otunuli omusajja ng'oyo lwaki ebyobufuzi they are just ambitious lwaki ebintu babifudde kufaana kuwona bagufudde muzannyo nga bwe babyogera isadate game bagufudde muzannyo ate ffe tunyumirwa kubanga generation ejja kati generation yaffe eriwo abaliwo kati ffe generation yaffe ffe abalina okulaga generation ejja ekyokukola abaana betuzadde because I'm a mother ng'atandika ng'omwana wange abeera ku TV ng'awulira oba omuntu yenena ng'awulira nti baavumya omulema oli bagambye mbw ali waati ne waati tibavumya muntu aliko obulemu ye mu nsi muno mwe tuli Uganda eno n'akalipagano k'ebidduka kali mu Kampala nawa ng'okyatambulira ku boda ng'okyakozesa emmotoka obeera mu target ya accident anytime tomanya kikikutuukako nkyo ate nti mukama ye ebiseera ebisinga atera okuddamu amangu olaba bali mwezi owafukamira wansi n'amukoola n'amugamba kale ne bamuddamu ku sipiidi ne mumuddamu nga 15 oba kitegeera so abamu oba tebasooka kulowooza nga bakola statements ezimu no kyendaba tuganye okwewaŋŋana ekitiibwa politics wa Uganda yafuuka wakwevuma avuma asinga okuvuma gwe bawa views gwe bawa ki whereby si bwe kyali edda Nazzikuno omwana nga ffe twavangayo okwesimbawo ng'ekyalo kiyimuka bajaganya bakuba embeetu bannange omwana waffe tukole ki nga batandika okutendeka bannange yambala webati weeyise webati kola kino nga bakutendeka ng'omwana naye Nazzikuno n'ovaayo bennyini nyi basooka okukuba oba ntegedde benyini basooka okukuba kibooko ziri ezo ky'omuliro ne gubanga omuliro kazze kola ki kayise wano kambala we kati kade katubuuza kade katuvuma wakitegeera lwaki abantu tebakyategeka bannabyabufuzi
awo ekyo kibuuzo kinene sinanga ekinaoba byobufuzi engeri byafuuka nti kati bizinesi oli agana nafuna sente gyazijje naaga kanziwe mu kalulu awamu kankagule na buguzi bwekiri nze ebisigadde nja kukola byange bwekiri yafuuka bizinesi naye ate munange waliwo ffe abatazze kukola bizinesi nga tuzze kulwanirira bannaffe tukuze nabo nze nabaganda bange benkuze nabo bempita baganda bange abantu betukuze nabo Makinje betutandise bolaba bovudde nabo mu butonga mwana yaswagolinga neyeewolera abaana bali yekatwe abaana bali mu Makinje omwo nonte ono ekatwe though I will talk about katwe kubanga mwenzaalibwa naye abaana bali eyo mu Makinje all of Kampala nga balwanye nnyo ng'omwana asomedde ku mupiira ng'asomedde ku talent ye nga sinnakingi agenze n'apoota naye naawunzika nga bannabyabufuzi baze tukozesa soma kubadde kuzibu obulamu bwadde bwakubeera mu kantiini mu biki abaana balina zigguli zaabwe doketo kids nga bwe batuyita balina zidiguli zitudde balina zidiplomas nawe oli wa geto nze nazalibwa Katwe Kinyolo lipanda owulira gye bayita lipanda wansi mu Cambodia abantu abamanyi Katwe mama wange yafuna taata wange nze second born ne banzalirawo Nsambya so nobeera ng'oli wa mudipo mu ddwaliro ly'Ensambya mwe nazaalibwa yatambuza bigero okuva mu ddwaliro okudda ewaka ng'ava kuzaala oli wa mudipo yewa nze ndi wa Gaza lipanda gy'owulira abantu ababeera baba bakikula ki nkugamba eki okusinzira nti babeera anirule oba of course we are anirule not in the way of nti we don't respect abantu oba mbu kye twagala nedda because they have nothing to do tebalina kyakukola whereby nze neebaza nti kati system yaffe yakyuka edda abaana abo babeeranga ku masweet naye waliwo policies ezizze zitagenda kuvumirira 7 hills abaana sawa zino emirimu gyolaba abaana bali ku ambe baana abakolanga emirimu gino egy'okusikasika mu tawuni okitegeera abakulembeze kati nga ba Alani abo tebayambyeko kugye baana abo badde batukozesa bukozesa one of them ajja okubanyonyeza akalulu mu bwakalu tubeera important time yakalu bwetuuka they come as visitors not as people we know ngolaba nabo basasula oba of course bakubwayo kano ka kintu kidogo akana kuyamba genda nyoya amazi genda okola naye omwana nga bamusubiza bingi nti wenako parliament ng'agenda ng'alinda emyaka emirala emeka nga akomoera akozesa abalala nga bakoze Alani nawuyako yalinako ku mupiira mu area eyo abavubuka mu nga basamba omupiira mannange nga tukyalina Alani wali ng'akyali omusajja wa bwino bwe yajjira ku LC5 kansala buli omu yali abaana b'emipiira buli omu yamuwa akalulu buli omu I'm one of them. I was once a bowler, I was once a manager nga nina team yes so byonjogerako mbikola ki so kitegeza Alani yaliko omuntu omulungi abantu nene tumanyi kikyamukyusa fact simanyi oyo yali mulungi manyi waliwo ku pretendinga oyinza okuba nga olina kyoyagala okuggusa ng'ali abatimba bbula ng'olina kyobisseeko wano nga gwe abantu wano olina ekifaananyi kyobalaga nti oli muntu mulungi naye nga bwe bavaawo gwomu ku bakyasiza okukolera ababi okitegeera so kwe kusalawo ne mwekumamu ogutaka nti tugende tumuvuganye nze ensonga eyanjijeeyo amazima ga Katonda mu ggulu nze byensobola ostadinga ne mmanya nti nno njagala kuvaayo nga ddoboozi lya bannange ab'e Makinje West njagala ntuuse obubaka bwabwe njagala nkyogera enkya njagala nkola ebyo ebiremeddwa abalala badde balina okukola kubanga mmanyi obuwonvu n'obukuba bwa Makinje mmanyi ani asinga okuluma mmanyi kuba tulinamu emitendera abatayina abayinako akatono abeesobola abateesobolerako paka abasembayo waggulu nti oli ayina ayambye okya n'atakola ki atayina kubanga oli waaba ayina ng'asobola okuwona omulimu ono n'afuna ssente Makinje West eyitawa etuuka eggaba tulina Buziga tulina Salama Lukuli Lukuli B tulina Luwafu tulina Katwe wano Katwe 2
Machinje 1 Machinje 2 Kibuye 1 Kibuye 2 ye Machinje West ngawa wanene watono waba wanene waba watono wanene temutuuka Munyonyo Munyonyo tetuuka ye Machinje East eddalo ekiro teriri wammwe eddalo ekiro liri waffe oba part of it oba teri waffe naye nga liri waffe. I think that is Salama. I don't know. Salama Road. Salama Salama simanyi wa Arwasa sasa wa mitando we na Machinje West. Tuyina Salama, tuyina Buziga, tuyina Lukuli, tuyina Lukuli Zombi NB. Tuyina Luwafu, Machinje 1, Machinje 2, Katwe 1, Katwe 2. Tuyina Kibuye 1, Kibuye 2. Kati ebifa ebirimu abagagga ye wa Buziga. Aba ngera wolaba ne Buziga Lukuli Luwafu. In fact kankubuli abagagga ne Katwe tuyina mu abagagga. Kale ngamba abagagga bayinza okubanga tebeetaaga service za MP nga byawe babyemalira. Tewali omuntu ateetaaga service za MP. Yes. Kubanga naye wagenda ku dduuka omuguzi w'omunnyo bali badde bamuguze 10,000 n'asanga bamuguzizza 4,000 ate nga MP alina ogenda akayane wali. Kati bwe mutalina Alan emyaka 2 mwafa. Emyaka 2 nga ali mu komedi. Nera kyekimu ne we yaliwo ne we yali taliwo. Temamu missinga. Mbuli yawe bamu missinga tetwandivuddeyo wetuti. Omanyi olaba a number of the people. Kati atuni ya Machinje East. Baza babaka abiri mbameka. Machinje East bali abiri mbabiri. Abiri mbabiri why? The reason generally is because they don't have incumbent. Incumbent yakoze eki? Teyalaga. Teyaze. Nyeko takalimu. Ate yazze go amulabyeko. Bamu makadi ne bajiwa muli ennyama. Incumbent teyaze. Kati neeroka esombola abalabona ne bayiiko omu. Abantu abiri mbabiri bali ku kifo kimu. Ffe tuli 13 ne nze ng'omuntu ebyobufuzi njiga biyiga. Naye ate nina ka element ak'omukulembeze nti mmanyi nti nze wenvayo nenjogerera bannamachinje West. Nenjija nvudde mu space y'abakyala nenjja mu y'abaami. Nti eddoboozi eryange lisobola okuwulikika ng'ery'omuki ng'ery'omusajja. Yes. Olina ssente bagamba nti ebyobufuzi naddala eby'omu Kampala bya ssente ekitono ennyombo olina okubawo ne miliyoni nga 600. Nze sirina ssente naye nsobola okwebezaawo byanjawulo. Anti okwebezaawo gwe ng'omuntu osobola naye akalulu. Akalulu? Anti nina pate. Nina ekibiina. Mwina polling stations meka? Polling stations sinna tonaba kufuna road map ya gundi yeyo ya area. Ndina naye sinaba toli so certain ku mutwe. So naye polling stations ezo zetagamu sente. Yes. Abana baddeko mu kalulu. Wetagawo kumpi buli omu yagala wetagawo nga babiri. Nali mbaddeko mu kalulu wakubanga najjira ku level ya LC3. Omwaka elections ziri ezaziwedde. Era ku niliti yali wali nali independent. Leaning kuki kwenalemu? No. DP? No. NUP? Nali sina kibiina. Ate bw'omwaka keweekwata keera. Era navaayo ng'omukulembeze kati ng'olwo fight najira ku women ku kyabakyala njagala nga kinnuma nti omuntu gwe twetuwa ng'omukyala buli wajja alinayo famire egyemu gyalabirira gyafaako kati ngamba nedda naye kisoboka era neeyitanga kisoboka emanga kisoboka nze ogenda nendobinga like nemanyi ekyokuleeta wakansala walitiyemu Farouk Ntege. Of course naye ate era namwesimbyeko tuli mu lwesi ffenna kasoga ekisoboka ontegedde wali Farouk Ntege team kati wali wa NUP oba wali wa People Power kwebyo ebibiri naliwa kisoboka wakubanga ebigambo byatusangayo ffenna nave eno nga nzimba ekisoboka yange nemusangayo aje nga naye azimba ekisoboka nze ng'omuntu ng'ovudde ku bino nti Alan kye yakoze kibi n'okuwulira n'abakulembeze abalala batujjiddemu abali mu kukaabya abantu abasayininga ebiri mu kubonyaabonya abantu ngaani tumanyi yali kansala nasayininga ebiri abantu gye bali mu kukaaba Zahara ow'omwala Zahara ebyo byonna bimu ku bintu ebibanyiza ebituluma Zahara okusayininga omwala ne baguwa haamu. No, nze kyendaba because kankubulire. It's just about planning. Simanyi sijja kuyingira nnyo eyo. I'm not an engineer.
bakyendaba nze nkugambe nakulira Katwe Kinyolo nze okuva wali ewaffe Katwe Kinyolo okutambula wali mu town bigere omwalo ogwo before nga tebannaguzimba yonna Kivubo nga tebannamuzimba luli mwafiiranga abantu not because amazzi gabatwala nga baleepingiramu babbiramu biki naye tekyandibadde kibi if the system ebadde clear because I was not one of the people bagamba genda developing mwaguzimba bulungi guleme kubanga liwo omuntu agola ki agugendamu I had no problem. So Zahara nga omuntu abadde kansale wammweyo kati ayagala bwa MP tabaweereza anti nze obuzibu bwe bujjira tosobola kubanga tewavetingibwa mu kitundu ate ne bakuweerezaayo babanga bakanyuze ekikongoliro kya Kasooli basindika busindise kugira ekikongoliro kya Kasooli bakikanyugawo kikola ki onasonyiwa naye kikola ki bwe mba mala oli Kasooli nenkanyuga ekikongoliro kya Kasooli kikola ki because she was not vetted bakanyugayo muki bagezako okukiwaayiriza okukibuzaabuza nga bwe yavoitingi bwe nengera bakigatta ate abasigadde simanyi bo sina kyengenda boogerako nnyo ng'aba NRM abo ekiri official ensi yonna ani we NRM gwe munya mu rese bamuyita Keita Doreen Keita omukazi ali mu gundi ki yoyo omukazi naye Doreen Keita naye mukazi we naye tuli abakazi bana ngambo alina kadi alina mukazi omunyankole ali mu east ali mu Machinge west wali omukazi era akube gubana ogunene nnyawo ngeka Keita erinnya alina erinnya ly'abanyankole amanya agagali common erinnya g'abanyankolero luki lulya erinnya ly'envudde mu mutwe aleka tulina ne Ajati omusawo I respect that woman naye ali wa kibiina ki auntie we are following the race as women abakazi mulimu bana abasajja balimu 8 I think we are 4 or 5 but we are 4 abasajja balimu 8 abali independent wao batisingako obungi abali independent basinga ebibiina oba tuli mukaaga abebibiina nabo balimu China NRM ina NUP ina anti ina need ina DP ina no what DP ba musajja yes mwali DP twina mu ne DF ina yani wa DF musiri musiri wa DF abona bana bafazi bakitengejja bakumenongodde bakumenongodde aba bamu bakitengejja so ground eri etya mu Makindi abantu boogera ki nabawa surprise bamanyi okusingira sijja gamba buzigasi tebamanyi nnyo kubanga nga wogambye nga wetugambye abaana ba ghetto tunyoomebwa tubaye tuyisibwamu nnyo amaaso as if we did not study as if we struggled a lot abazadde baffe atunze akaddala k'ennyaanya okusomesa omwana we omwana we abeeko kyafuuka muki mu maaso naye bali batuboola abagagga batuboola batusosola tetubanyenya oba temubalumbayo gye bali no si kubalumba tetubanyenya empisa zaffe ng'abaana naffe tezibadde nnungi nti twale tulina ositwagolinga okubeerawo bwe naagenda mu kisakale ky'omugagga nga ndabyemu akantu nga ngenda kafunamu 2-3 nyinza obutaka musaba olwa fiya not because nti mba simanyi kusaba naye olwa fiya nti anampa ye anankola anampita kya so nabo sibanye nnyo tusosola but mbadde nsaba nti ffenna twekuŋŋanye nga Makindye West singa oba ogenze mu palamenti oyagala kuleeta tteeka ki lyolaba eryandibadde liteetebwa neriruŋŋamya ku nfuga y'eggwanga ebitundu n'ebirala nze ngeri gye ndi muzadde ekintu ekibadde kikyambonyaabonya ennyo wemutuuka gye tuzaalira mu malwaliro naddala ng'omukazi ali mu leba muganda wange kabuka kikambwe I don't know if the police waliwo police oba egenda kuleetebwa kya ebbaga yotugenda likola tutya etereeza obulamu LF facilities eziriwo mu Uganda supporting omukyala azaala sofa bamanaginze Mulago is better tulina Kisenyi
bakikola bulungi but tekimala. Abakyala gye bazaalira si walungi. Si walungi. Hali kati gutuuka kumma ab'omu ghetto. Baba. Jjukira ab'omu ghetto teyagenze kunywa ddagala day and then. Naye waba awetteeka nti omukazi yenna olwomanyi nti olubuto luliwe luti it is a must. Genda onywe eddagala. Genda onywe eddagala. Oba tokoze bati kino kyekijja okukola ki? Kyekijja okutuukako. Ekijja okukola we bati. Omukazi n'abeera ng'akimanyi. Waliwo abantu abalina tuyita mu lounge mu byalo okusomesa abannakazadde baki ab'eggwanga. Then kiba kyanjawulo. Kubanga nze njukira mukulembeze waliwo ebiseera ebyo we yatuterawo polisi nti omukyala alina ofuna mother kit n'afuna n'emitwalo gy'ebiri n'ekitundu. Njagala kiddamu kizuukusa. Ate bongereko ne kwaka amawunti kubanga ebiri ekitundu tezimala nakawere eyakazaala tiba tezimala. Naye ekintu ekyo tekikyakola kyafa. Obadde okyakiwulira? Toli muzadde? Yali agenzeko omuddoo ne bamugabira mother kit zirina kuba mmeka naye nze munene ekyewunyisa ajjudde ne bagimpaako. Banze ndi muntu wa ntalo nwana ne mbagamba nedda era bagenda olaba nga nkitegeera bulungi nnyo ne batuwaaki. Wala mu Uganda bw'ogenda wantu nga olina idea ku bintu tebakuvuvuba. Olaba ne wogenda bugenzi ku poliisi ng'omanya amateeka era ebyo bikwangwira. Oba ne bakukwata naye ng'omanya amateeka era omusirikale akuvaako mangu takulemezaamu. Naye osanga olinga omuntu abalire bambi tamanyi kikyakola batulugunya oyo. Era nagifuna bagimpanga olubuto lwa myezi awo 7 naye ebiri ekitundu tebazimpa naye bampa ebiri equivalent mu ebiri ekitundu. They gave me pampers, they bampa yes, they gave us powder milk. I was in Mulago. Yes, I was in Mulago. Segeza President 7 tumongere ekisanja. Sinakyogerako ekyo. Bakuwa ebizaala. No, mbadde ndi mu kugamba nti kyakolako. Kati njagala tukole ki? Kukitukiza kubanga abantu makinja abakyala abazaala bw'otambula mbadde n'adda mu buzigo eyo naye ng'olaba bonna abasinga balina embuto. Naye we balaba nti we ngenda mu ddwaliro ntuuka n'enfuna kyenkola ki? Kyoyagala. N'obujjanjabi nga buli kimu weekiri ebikozesebwa weebiri abakazi batwebasa wansi. Can you imagine ozze mu leba? You're in labor pains. Mulago. Nkutidde. Not only in Mulago. Not only in Mulago. Gwe kyoba omanya we are many. Ngozze kuzaala ne bakuteeka. Wansi tusookera wansi. Okulwana ofuna akatanda. Nanga akugamba nazaalako omwana n'ensookera wansi. I was in Mulago. Mulago omukadde muleke yali better. Nyingira Mulago omupya nga mazeyo wiiki omwana simuzala munene. Bantukiza wansi awo. Kati okufuna akatanda bali bamala kuggwawo abazaala. Obeera oli awo mu moment ng'omukazi ali wansi nga mwana afulumye bannaye ebibeera eyo. Gwe ng'oli wansi awo tebalina kibaza kukolera. Tebalina bakuteekewa. N'abasawo nabo tulina obbasaasira. They are humans kasi also Ugandans bannayuganda bannaffe. Ate kintu kidogo awo atambula naye tekinyuma nti alina mwesa ne gwafunira akatanda. Tekinyuma nze ate kuwaayo ssente ate bajjeko oli omulala naye ali mu kuzaala. Kati ababaka ba Parliament ekibabisa ne bawulira nti beegabidde zino beegabidde ziri nga tebiriiwo tebabitunuulidde. Amazima Katonda mu ggulu bo nti bo balina obusobozi obuzalira mu private hospitals n'okugenda ebweru n'okugenda abaana baabwe babazalira bweru. Kyebavudde nti abantu sinakindi Mukama waba nnyambye okugenda mu Parliament ansasire neme kubeera na mulugube. Nze ndaba they are too greedy. Kyebavudde abantu babeera bakambwe gye bali. Abantu banyiigidde abasajja abo kuba kati bombuulira bonyumiza emboozi eyo n'oŋŋamba nti kuzaalira ku ttaka. Nze nabaddeyo Kawempe muganda wange yazaala wiiki eri. Naye nalabako ne kuba kansa emulaga awo wansi awo ku ttaka. Balina akatente tebabateekawo naye nga tebeezaamu one nzize ndi mu bulumi. Leave alone omukazi azze okuzaala naye omuntu azaali bubi n'atuuka nga ennyanyiza gye bamwanirizaamu ya kivumo ono asimula naloka namuwalabula ono akola bati tebeezaamu lwaki omutakutuka kyovula bakutuuka nga tebannabatuuka. Kati olwo bwe bakuteeka wansi awo omwana n'atuuka kufuluma ng'okola omuzaalirawo bamuzeeyewo babazaalirawo.
ate abantu bwe batambula tewali bulwadde busobola kujja wansi. Muganda wange yafe akaana kaffe twakajjayo nga kalina infection. One day twagenda okatuusibako nga kalina 3.8. Leave alone that we are doing politics, bannange tudde eri abantu baffe. We are all Ugandans. Take for instance omuntu akola oluguudo. Muli bubi abawagira gavumenti. Ate wagira gavumenti. Zalize kusaize nga wa opposition. Nze nagivaako gavumenti kwa nagamba nfe. Ne gavumenti yegwe. Ochajjukira ngamba bakulembeze baffe. Ochajjukira definition ya government. That is government. Government is a group of people for the people, people. Na ulianga mu people basatu. For the people, of by the people, by the people. In simple terms, eh? Yes. Naye byonna anyway mutonzi waffe yajja okusala wakati kankubuuza. Bw'obeera mbaka amakindye. Ne Kampala waba wakwatako. Ekibuga kiba kikwatako. Kiba kyenkwatako. Road Mayor twataga engineer twagala munnamateeka. Ngontadde mu katu. Ontadde mu katu. Abantu bagala bamanye omuntu gwe tugenda okulonda yali ku side ki. Twagala munnamateeka abaddewo ebbanga emyaka 25. Nze wamwidde gye twatandikidde. Bannange entebe teba yajjajjaawo. Otuuka n'ovaako. Ani g'omentalinze, ani g'onationalinze, ani g'ositudde. Tusobola kungamba nti omumeeya tugenda kubeera n'omumpaka yeka yategeera okukola obwa mmeeya. Era n'omwami yasooka kubeera MP wa Kampala Central bisanja ebi. N'amala n'afuuka mmeeya. N'amala n'afuuka Road Mayor ebisanja. N'afuna super glue mu ntebe. Kati wagagambuzi. Nakusooka kumuyira mazzi gabugumale. Ndowooza ne wesoogera kiddako. Kati goli timu balimu ezo. Nze ndi tiimu kukyusa. Tiimu change. Oli tiimu nkyukakyuka. Nkyukakyuka. Kwegamba kisusse. So kati gomaze okulaga ntwagala balwawo. Mulwawo kolaki? Twagala balwawo bisanja bibi. Nze waliwo abambulemi nga bakisakomyewo kubayo sifiri. Era sithi wawangula. Nedda. Saawangula ne bambuza lwaki tewakomyewo. Nga tebagala weyo. Nti emyaka 5. Yes, nalinda basobera kansala wa LC4 ku parish yaffe. Naye ngenza okutuuka eno nga ndaba balina gye nsobola okukola ki okuwulikika ennyo singa LC3. Kati tuba kunyenya lwaki tewayise eno lwaki kale ate siwalize kutta ne bagamba nedda. I have my mission and vision. I'm not too ambitious nga mwe musuubya nti kino kyali kuyambye waliridde akalulu wano. Kinyamba buyambi so okay. Abantu abasinga banyoomye nnyo generations zino eziriko. Njeru osaga nnyo kwogera bakulembeze bannange bannaye. Naye apointi yo ngitegedde. Abantu bakyuseemu ko tosobola kungamba nti tulwanyisa dictator. Ngate namwe mufuuse ba dictator. Ate nga namwe mufuuse ba dictator mu opposition. Gwe nobeeranga gwe sebo gwe mukono gwasobolayo. Simanye yali egundi yasobolayo. Masaka gwe oshegeera mwe baani abatakyuka. Nze ndi tiimu nkyukakyuka. Okay. Era kyova olaba nze ndaba emyaka 10 singa kati Alan yagenzeeko gye bamuzaala. Ewaabwe. Si we Makindi. N'aba Jose babatera mu komera bamukasuka eyowa. Eyo gye bamukasuka eyo simanyi wa. Eyo gye bamukasuka. Amazima Katonda mu ggulu. Nange mwennyini nazali bakatwetto. Naye ate mbaako ne ensibuko ekyalo kyange. Oba okitegeera ewali ebijja. Ala ne bamusuula masuuliite eyo. Nze ndi w'Emityana. Okitegeera. Naye ate Ala ne atulanga Omuchina. Alinga Omuchina. Abannaye. Yali badde kakisawa zinagenze nkoze nnyo mulaba kyenkoze Makindye nkoze bulungi Makindye mbadde mukulembeze Makindye nga nkola ABCD kati nkitudde nkireeta wa twafiirwa nnyo omusajja oli gwe bamusiba nayo Segirinyi twamufiirwa nnyo Segirinyi agenda ogenda nga alina byalazeewo ate nga bagali ali in fact Bob enyi batandika n'omwekubira otuswaza lwaki osobola okulaga nti opposition asobola okukola bino otulabisa Sagirinya mukwano gwange wumula mirembe. Okitegeera. Bob ennyini baamukubanga. Kubanga nze ndaba nti mu bukulembeze it is mukululo. Ta onajje nga olaba mu companies biki. Wobeyawo nga CEO.
Abantu olaba abayindi abo bakikola nnyo n'abasigadde babali mu Uganda. Repair group of companies biki. Ogenda osanga nga lisi emyaka 3 emabega takyali CEO. Nga banekyalinga abantu ne bavaawo. Najja ng'aleeta naye kati mwagala nkyukakyuka. Naye mmwe mwennyini muganya olaga basegona abo. Bannaye. Muganda wa. Naye kwata ku bisubi n'akola n'addukira mu kkooti simanyi obuyigirize. Nze politics oli abaddewo. Tuzze kuyiga though we don't know politics. Tujja kuyiga nti bo bagamba basinga omumanya. Naye nabo balinga ffe nga tebakola ki? Nga tebamanyi. Buli kintu kyako olunaku olusooka abana nabo bayiga buyizi. Tuzze kuyiga. So kigeza nawe endowooza y'abantu basegona togigenderako. Abateeketeeke kabaka beyawoa. Nze ategeera. No one, buli omu ategeera. And it's a process nga olaba wozaala omwana n'atuula n'ayavula n'atambula. Dream Restaurant basangibwa Wandegeya enjala yave kulumya genda awo oli ekyemisana ekyeggulo n'ekyenkya. Mu bitaala Wandegeya awo wali restaurant ezo. Mu bitaala waliwo emu wagikasule molongo giseko. Weyongerayo ku Equity Bank waliwo ekikubo ekyambuka era nawo waliwo Dream Restaurant. Ate oba oyise Kataleke Wandegeya mwagama kuba abiri. Biashara road ne Mlondo road na waliwo Dream Restaurant ujja gisanga bakola bulungi ebintu byabwe bako mmere nga nungi mmere nga nyingi bayonje ekyenkale ndawo balina parking ya ebifo byabwe munda obiyingiramu birungi osobola okulira ne obanga obadde oli wakati oyagala kujja solo bakubira ku namba esimu eyo ne bakola ka delivery ne kakutukako naye nosobola okubanga ate ofuna ate bivogani kibasangibwa Mengo wano opposite Masengere abo bajjanjabi bakosa abine ebitu byafe bitukozesa bya bulijjo ebiri organic omuddo ebikola emirandira ebipapajo by'emiti n'ebirala naye nga tebasooka kukebera Dr. Senjo basooka kukebera n'amanyi obulwadde bwo buli ku level ki buli ku process obadde omira ddagala ki obadde olikozesa otya awo asinziira n'agenda maaso n'okuba nga ate akuwa eddagala kati mu abalwadde ba sukaali abalwadde ba pressure abasajja abatatambula bulungi mu nsonga ng'ensonga zaalema ababoda yabakwongererayo gwe olusindike wa boda ekatwala emmere ng'ate akwongera ne luli olugendo ebyo byonna bibawonyeza mugende abasobola okubanga bajjanjaba ulcers zikubagobyeko emmere tokyala bijanjalo bijanjalo soka bya okakutaka kungulu olya nyama simanyi biki ogenda ku mukolo olina okugenda n'omuwogo omwokye oba obukatunkuma osooka ogayegayeko gw'osooka okusaba emmere ku mukolo tulinawo ulcers ebyo byonna bijja kuvaawo ate era osobola okubanga wona ddala bulungi nnyo ne bana balina prostate abaami prostate yoga yagaziwa dduka mu bunambiro mukubire ku namba y'essimu asobola okubanga ate akujjanjaba oterere ddala bulungi nnyo nyini ddala abalina emikolo nga mwagala mwogezi munkubire ku 072773 tujja kwogera bulungi omukolo gwo kwanjula kuhinjira kukyala mbaga graduation n'ebirala byonna eby'emmengo babigulawa babiteeka byonna tujja kubanga tubikwasaganya n'oba oluwero waggwanga gwenkubira ebintu tusobola okuba nga tubikwasaganya sibula abantu bemakindi. Nsanyuse nnyo okuddamu okwogerako eri nammwe ab'Emakindye nga mbasaba kalulu. Mbasaba kalulu nze ndi mwana wammwe enzaala ey'akatwetu asomedde omu akulidde omu azaaliddwe omu akolera omu ate nga mwe nafumbirwa. Mbasaba kalulu ab'Emakindye. Bafumbira Makindye? Nze mwe nafumbirwa ndi omwo mwezalidde abaana. Mwezalidde abaana. Kwegamba buli kimu ne bizinesi zange zonna ziri omwo. Bagamba baawo DPC. Nedda. Si DPC? Si DPC wekatwe? Nedda. Nedda. Bali mugambo. Bali bampayiriza omwami owange amanyikiddwa bamumanyi ab'Emakindye. Yes. Okay. Kale ye munnaffe asiimwe Vivian gwe tubadde naye munnamakindye naye navuganya ali mu race ye Makindye West abantu 12 bannanga abantu bali ne mukono ewa ku kifo kya Namboze umane mpina kuliko 14.